Nzerubega Ibrahim Kasinga era nga nkwebaza okunyumirwa ebyafaayo. Mu kitundu kino tugenda kulaba omwana w'emyaka 7 yayingira mu lutalo era n'ebyo bye yayitamu ng'ali mu nsiko n'aba NRA. Mu January 1986 bayekera ba National Resistance Army baatuuka ku buwanguzi ne batwala obukulembeze bw'eggwanga lino. Abantu abali mu kibuga ebiseera ebyo balaba abayekera bano nga bayita ku nguudo z'omu kibuga Kampala kyokka nga kibayinza obuteerabira be baana ab'obuwala n'ab'obulenzi abali bakyali abato. Omu ku Kadogo bano ye Lieutenant Joseph Mugabe ngono yayingira ensiko ng'alina emyaka 7. Ono yazaalibwa mu 1978 nga yazaalibwa omwami Augustine Mushashi mu kitundu eky'Emiyaga disitulikiti y'e Sembabule. Taata w'omukulu ono yali mulunzi obulamu bwe bwonna ng'alina ente eziri mu 10 teekako embuzi n'endiga ezikunukkiriza mu 2. Tewabula balirwana ba musajja mukulu ono baabeeranga bayomba buli kadde olw'ente ezo okuba nga ziri ebintu byabwe nga kye kyamuleetera okubeera ng'asenguka n'agenda mu kitundu ekya Lukola Ngoma mu disitulikiti y'e Luweero. Nti mu kitundu kino ebifo byali bigazi ddala ng'abantu abaliyo batono era ng'ekifo kino kyayamba nnyo musajja mukulu ono okulundiramu ensolo ze. Nti wabula obulamu mu kitundu ekya Bukola tebwali bwangu nti kubanga bano ebyokulya baali tebalina nga basinga kukozesa ebyo bibeera bivudde mu bye balunda. Akawunga n'ebijanjaalo bano babifunangako mulundi gumu okumala ekiseera ekigere. Bano nga bamaze okukkalira mu kitundu kino famire ye yafiirwa ebintu bingi. Bano ente ze baali balina baazibatwalako misanattuku nga tewali kyakkola. Joseph yategeeza nti omulundi gumu muganda w'obuwala omuto yasobezebwako ng'ali mu maaso awo alaba naye nga tewali kyayinza kkola. Nti olw'olutalo luno abalunzi bangi nnyo mu kitundu ekya Ngoma baali babatwala okubeera nti balina akakwate ku Yoweri Museveni eyali aduumira abayekera ba NRA. Nti olunaku lumu abamagye baavuga ne bagenda waka w'abakulu bano ne balondamu ente ze baali beetaaga n'embuzi ne babitikka kyokka ng'ebyasigala baaleka babikubye mu bbomu. Bano baasigala awaka nga tebalina we batandikira balirwana abaabwe ssaako n'emikwano gyabwe egitali gimu gy'abadduukirirayo n'ente kwe babeera batandikira. Olwo nga wayiseewo emyezi egyali giwera bano nga batandise okubeera ng'obulamu bwabwe budda engulu era baddamu ne balumbibwa. Tewabula ku mulundi guno baagenda okubalumba ng'ono akuzeemu ng'ali mu myaka 7. Ku lunaku olwo lwennyini akawungeezi lwe balumbibwa ono yali yakadde awaka ng'ava kulunda bisolo wabula nga yali akomyewo enjala emuluma. Ono bw'atyo yagenda mu ffumbiro n'asaba maama we amuwe ku bijanjalo byali afumba. Tewabula baba tebannabimuwa agenda okwetegereza nga abamagye babeetoolodde babasonzeemu emmundu. Abamagye babaleekanira nga babategeeza beebake wansi olubuto baluteekere ddala ku ttaka. Wabula omutono Joseph kyava abuuza kiki bakoze. Nti mu kaseera kano nga yakabuuza ow'amagye yawuuba ekigala ky'emmundu kyokka omuvubuka n'atebuka ne kitamukwata era bw'atyo n'afubutuka emisinde okuyingira ekisika ekyaliwo. Ow'amagye kyava asumulula ebyasinga bimwolekeza tewabula ku lw'ekisa kya Katonda tebyasobola kumukwata. Joseph yaddukira ddala mu nsiko kumpi kilomita ezaali wakati w'5 ku 8 ng'alowooza nti wakyaliwo abagenda mu maaso n'okumugoba. Ono yafuna w'atuuka n'ayimirira asobole okubeera ng'amira ku mukka kyokka obudde bwali butandise okukwata nga n'okkoowaakooye. Mukadde ako ono yatya okubeera ng'adda eka bw'atyo kyava yeekukuma mu nsiko era nga gye yasula. Joseph yategeeza nti ekiro tekyali kyangu olw'ebisolo ebyali byagala okumugajambula. Olunaku olw'enkera ku makya ono yagezaako okubeera ng'anoonya ekkubo erimuzza ewaka kyokka gye yakomanga okutambula ng'alinoonya yabula bubuzi. Ono yatuuka awantu n'aleekaana nga bw'akaaba nti maama ng'alowooza nti oboolyawo wanaabaawo amuwulira. Nti wabula ono yakaaba amaziga ne gamuggwa mu kiwanga nga tewali muntu yenna amwanukula yadde amuwulira. Mukadde kano ono enjala yali ejjula kumutta bussi ssaako n'ennyonta era essaawa zaagenda okuwera 10 ez'olweggulo ng'ono awulira atambudde akooye. Ono yasanga ekidiba ky'amazzi bw'atyo kyava akutama n'ateekamu omumwa n'atandika okugasokomera. Tewabula agenda okwetegereza okwetooloola ekidiba nga kiraga nti waliwo omuntu eyabaddewo. Okutunula n'enkaliriza nga ku mabbali awo waliwo olugabire. Nti ono agenda okuwulira mu mabbali mu kasiko nga waliyo ekitambula
wabula ekyasookera omujjira muto yalowooza nti waliyo ensolo. Agenda okulaba nga wavaayo omusajja yali ayambadde ebigoyegoye ng'alina n'emmundu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Agenda okulaba nga wavaayo omusajja yali ayambadde ebigoyegoye ng'alina n'emmundu. Omusajja ono yali ayogera Oluganda yamubuuza kiki ky'ayagala. Omuto kyava amusaba obutamutta n'amutegeeza byonna ebyabaddewo. Musajja mukulu ono yakakasa omuto ono teyeeraliikirira ali bulungi agenda kumutwala mu kifo ky'ayinza okumukuumiramu. Bano bwe baatuuka mu nkambi gye yamutwala yamwanjula eyali komanda w'enkambi eno oluvannyuma bwe yategeera nti yali Paulo Kagame. Komanda ono yabuuza omuto ono erinnya lye wabula oluvannyuma n'amutegeeza nti teyeeraliikirira bagenda kumuwa obukuumi kasita anaabeera ng'asobola okukola emirimu gy'anaaba amuwadde ssaako ne banneebe abalala. N'olwekyo bw'atyo omwana ono Joseph n'afuuka Kadogo ng'alina emyaka 7 egy'obukulu mu 1984. Ono agamba nti bakadogo baalinga 10 bwe batyo ne batandika okubatendeka. Ono bw'atyo n'ayiga engeri gye bakwatamu emmundu ssaako n'okugipanga nga kuno kw'ogatta obukodyo obulala bwe yafuna mu myezi 3 gye yamala mu training. Ono agamba nti tajjukira byonna byali mu nsiko wabula ajjukira ennaku ezaasooka abakulu baateekanga nnyo essira mu kulaba ng'enfo ze balimu zikwekebwa abantu obutazitegeera. Obulamu mu nkambi ntindo tebwali bwangu eri musajja mukulu ono kubanga emmere n'amazzi bye bimu ku bintu ebyalwangawo okulabika. Ti bano oluusi baalyanga na bikoola, oluusi olumu nga bazirakisa babawaayo ku bijanjalo ne kasooli ne bafumba empengere nga ze bali omulundi gumu olunaku. Nti olunaku lumu bano nga bali mu training musajja mukulu ono yatoloka n'afuluma n'agenda ebweru okweyamba. Nti wabula bwe yagenda okweyamba n'anoonyayoko ne ku bibala alyeko. Eno gye yagwira ku bitiko n'abikuula bw'atyo n'abitereka. Ono wabula bwe yaddayo mu nkambi yategeezaako baana banne nga bwafunye ennyama ey'omu nsiko era bonna ne basanyuka. Akawungezi k'olunaku olwo bano baakuma omuliro ogutavaamu mukka nga bwe baali basomeseddwa ne bookya ebitiko bino bwe batyo ne babirya. Amazima gali nti bano kye baali bakoze kimenya mateeka kyokka nti olw'enjala bamenyanga amateeka ag'oluusi. Mu budde obw'ekiro nga bano bateekateeka okukola emirimu gyabwe nga bwe baakolanga olubuto lwatandika okumugulumba seekako n'okumuluma. Ono teyakoma okwo yatandika okubeera ng'asesema. Ono ne bamutwala mu siikibbe wabula aba akyali eyo ne banne ababiri ne baleetebwa. Bano baababuuza biki bye baalidde kyokka ne basirika ne bategeeza nga bwe batannaba kulya ku kintu kyonna. Bamala kubakubamu kibooko ne bakkiriza nti balina ebitiko bye baalidde. Joseph ategeeza nti tamanyi eddagala lye baamuwa kyokka nga yamala ennaku 3 n'alyoka edda engulu naye ng'agamba obulumi bwali bungi nnyo nga yajulira n'okugamba singa baamukubamu essasi n'afa. Embeera gye baali babeeramu teyali nnyangu n'omulundi n'ogumu kubanga baali tebalina ngoye aw'okwebaka nga tebalina yadde ebyokwebikka era ng'obudde obw'ekiro bwe bwatuukanga ng'ono yeezingira ku ttaka. Wabula eyamutaasa yali Red Commander gwe bayitanga Siteera ng'ono yamudduukirira n'ekibulawuzi kye yali ayina nga kyamuyamba nnyo nti singa teyakifuna oba oliawo teyali lutonze. Siteera ono yafuuka kumpi maama we nga yamulabirira nga buli kaseera. Mu kitundu kyaffe ekiddako tugenda kulaba emirimu Joseph ono gye yakola omwali okutega zi land mine ssaako n'okugendanga mu nkambi endala okuketta abalabe. Wabula kusaba bw'oba tonnaba kusubscribinga kikole oleke kusubwa ekitundu kyaffe kino ekiddako.